champion gudo wekawempe anti brand ambassador wa Mami Gadgets bagala tablets wali ku New Pioneer Mall tuwadde tukyaliddeko ku anti Phoebe nkikiridde Mami Gadgets tumuyoza okuzaala omwana muvaako mubeereeko mulabe byonna ebigenda okutambula nga tumukwasa ekimuli kye kya ssente. How are you? Hey, bad Kimuli brand ambassador. Mami Gadgets. Mami Gadgets. Thank you so much. Good. Sente. How are you? Kasita kamuzala tumugabi. Mwe bale kujja kula omwana mbadde sibasuubira nze. Mami Gadgets atulane. Kati ani abalagiridde? Mujja buzisa komando mwate mukubye na and surprise ambassador ya ambassador wa gundi wani Mami Gadgets. Oh yeah. Hey, mwe bali kujja bannange. Thank you so much. Akabebi twakawonye. Ese o Mama Gadgets yalese ya malukesa. Omwana kuteeka mu bintu. Nywanto boto yalese ya malukesa kuteeka mu bitabo. Tweyanze kuba Mami Gadgets mu mutulabire ebirabo byaffe tubirisiivinze mu bitiibwa eby'ekitalo. Yes, tweyanzeege mwe bali tulaga mukwano. Simaya asoose okusurprisinga kuba amanyi endala zikyajja. Ababiseefu bali mu kuleeta ebirala biri awo wansi. Naye nga congratulations. Kati gwe baba bakwita batya? Amangu ago. Nkulaba ku social media naye erinnya. Kagudiyo. Nakawere nga musanyufu nnyo. We love the smile. Twagala nnyo ssente baddiya. Ssente tukagala baddiya. Tuyinza butateekako ka smile. Gole eri kimu ssente. Twagala ssente twagala kirala. Naye nga mwebale nnyo mwebale ddala. Omujjanjabi ye yakoze gwa kusumulula ssente. Otherwise, how do you feel okubanga abantu bakolaze omukwano guno gwonna? I feel good. Beebale nnyo beebale ddala. Batema ekigambo saagala bateme nnyo. Bantu bange bansanze ndi mu mbeera nnungi. Munsanze lweggulo mu mbeera nnungi. Era badde nzikirizibwa okwogera ze zibadde time yange. So thank you so much for coming. Badde sibasuubira Mami Gadgets mundabire nnyo. Mukama amuwe omukisa amukuume amwongere mu bizinesi ye. Mundabira. Kale.
Ebino bya leero. You guys, it's trending, yeah? Hariho DJ yali alese bambi akamaro kakaawo kalengera nga bakakkiriza yakuba